Naba kujonkera obalaba. Osulaba. Ababira mu industry basiteke order. Mbalaba. Obiroti. Kadi obakolera iki? Omanyi ebigambo. Buli muntu aba wadde okwogera. Muntu asobola okwogera. Buli muntu alina freedom of speech. Buli muntu asobola okwogera ky'ayagala. Naye bwe bagezaako okwagala obiteeka mu nkola bye baagala nga naffe tulyoka tubalaga obuyinza bwaffe n'amaanyi gaffe nekye tusobola okukola. Kyogamba osobola okulaga amaanyi n'obuyinza. Nze mbadde manyi bye bakwogerako tobiraba. Mbiraba naye bwe baagala obiteeka mu nkola. Oba oli wayogera obwogeri wabeere n'anvuma sinyiga. Ne waliwo omuntu watuuka kati nga nawe olina omulaga ng'osobola. Ng'ayingidde nnyo. Kale ebyo bye boogera twabaganya oyimba bakome mu kubyogera. Naye bwe banaatuuka bwe babaako bwe batuuka naffe tulaga kye tusobola okukola. Oli redde okwambalagana nabo nze ngumira ku ggwe. Era ne babalaba kuyoola passport eri redde nziruka. Zokola ngumira ku ggwe ne keezo nkubulidde mazima. Bakukwatira. Mulinvaamu ng'ekibuga kinnemye. Sirina naye mwe bamaanyi benninawo mu kibuga abantu baye bengana nti akasenyi naye kulabite ne keezo. Mungumira ku ggwe. Bwe mulinta ekibuga kigana. Omukulu gulabite omutujje. Tolina byogumira ku nze. Ngumira ku ggwe era nywerera ku ggwe. Waliwo wana abalina ebibuuzo bindooza tukyaze ku bantu naye twagala abantu b'ensonga be baba bakyala bayinza okuba n'ebibuuzo bye wano ate mwattu kantereeze wano kuko twagala tukyaze wano abantu nesi Edward Zagreeti oli otya. Kyama ki kyokozesa oyo energy kiguwa okozesa ku stage n'otaweekeera ojja n'obuuka ekiri extra ekisukkiridde ndi emmere Jacobo wuuno wange nze neebaka naye munaye liri pazo alina bintu byagala okunjigiriza. Why? Aizo munyongo. Tulipaza aizo munyongo. Munyongo wagulidde. Wagulidde. Omusajja amujjiddeko enkuufira wa ttabbu. Ani? Naye kaakapako okubanga ndi wa ttabbu naye glovete ye. Ali mu kalibe ye. Naye sound wajuli ku luno yako ekyenjawulo nti ku luno oluyimba lwabadde ne sound ennungi nze kye mwebazaako vocals ne lyrics byonna biri makiwa ku mulundi guno yayitiridde. What are you laughing for? Era wotuuka mu bintu by'emikolo Jacobo tondeka. Owulira mu bayimbi abagenda okuyi elo yaki oyinalo nakakasiza bannange eyokukola ki muganda wange naye kati Jacobo wazizza kulimba batya eyo biiki ebiiki eri Kenya tugimanyi eri Mombasa bagiyita Nyali gye mbadde njagala okutwala ba boys dormitory Nyali biiki nungi nyo erina amazzi ga bbulu eri Kenya nange Jacobo naye kati Jacobo wagala tuyimbe nabugabo wagala tuyimbe nabugabo gowulira nabugabo etuulawo mu biiti gowulira nabugabo enyumirawo kwebanga Nyali yatudde bulungi mu biiti yatudde bulungi mu biiti Jacobo era nawudde oluyimba olw'Ennyali nange seriddeko enguzi nenfunirawo ennyali awo kate njitte ate gwe wasengi naye
Jacob mukomye obugwagwa please. Omusajja yayimbye ku beach gwafunye ekiki wabadde oyagala okutta. Neba nange Jacob. Mutugyeko obuseegu n'obwonoonera. Lwaki mutuwonoonera abaana? Yafunye ekyennyanja. Wafunye beach n'ogitta. Jago. Aba bantu olutalo lw'abasajja bano olowoozaako kijja kugwa. Olutalo nze nakuwanikidde nakutadde. Ate ogamba wamuwanikidde wamutadde olulowoozaako ki olutalo? Bano abasajja amaanyi ge bataddewo. Nze kenyini nange ntya. Toza duyingi. Ekyo ogamba togenda kulwanirako musajjawo. Naye muganda wa musajja mu Buganda ne mu Western eyo weeyo. Munyozi. Tetwogera ku ebyo Jacob wano tewali ayogedde ku ebyo. Jacob wano tewali ayogedde ku ebyo. Bapromota. Bapromota naye bafuna awe. Balwana ekyolutalo. Bayinza kustopinga muntu kuyimba nawe. Kikadde mwaka abantu bakawulira abantu baadde batidde nga bagamba buyesere netubagala tujje okubayimbira. Bayina buyimba mu Uganda. Omuteeka ino obuyinza obugamba togravity toyimba nga president yalagidde. Ate jajja mwami yakola ghetto structure abavubuka bakole. Acho ku mubiri nga boolaba nti oli bwanaga nti oleega ki ti oleegwa omudaali kwate wajja nakyo so pazo ka network tekali kiria naye ndowooza network bwetyo bwekoze eki bwetambudde gulavi tekiriza waliwo wanagambye mbu wayingira Nyali beach eyadda mwotadde mu lwaki oba oteekamu abantu bosi wange so embeera bwetyo bwekola kibweri atwagala okubategeeza muve ku bigambo ezibungesebwa n'ebigambo ebibungesebwa ebyogerebwa tugenda kutambula tuwa tumaliriza buli kimu abantu batusabye ne bagamba tutandikire mu Ssingo bannasingo mwe mulidde empanga tugenda kujja gye muli mu bitiibwa ebiyitirivu tu gravity omutujju ku squad liri puzzle tipu swizi abayimbi abalala naddala abaana ab'obuwala nga muli eyo bw'oba olina mukwano gw'omwana omuwala ng'ayimba bulungi yandyagadde okujja I think twagadde kireme kubeera too much raga twagadde tukifusingemu kabandi abantu bafunire eddala ekirungo kazibwe kapo agenda kubeerako twetaagayo ko abaana abawala nze mbadde njagala Shasha Brighton yoyo ayina engeri gyakyamulamu tuteekeko nanyi mulina abayimbi bammwe wano abayimbi bammwe gwaliwo gwe wandyetaaze ku kipande nga tujja wammwe naye osobola omutubuulira gwe wandyetaaze entertainment TikTok oli otya walukagga musajja wa walukagga taatuttira omukolo gwa kapakaati atubogedde abayimbi baabwe so ab'Essingo tutandikira gye muli
tugenda kujja mu January. Mwesunge ebyalo munange tubisuulirira ebyalo gwe tubisuulirira nnyo kituufu. Abe Mubende bagambye tugende mu kisaawe. Tujja genda yibo. Abe Mubende baagala mu kisaawe. Abe Mbalala nabo bagamba baagala. Ab'okubizinga Lucy Ngendo kawala kayimbi kalungi kamanyi okuyimba bandi. Lucy Ngendo Fiye Enyali Munkudi tugenda kutaba. Ne by the way Shakira twani mutaddeko ku gundi. Eno dozi. Shakira abe